Asukenze ko mbulamba ngola makanika. Abadde bannoma mwenna mbatadde leero. Oluvannyuma lw'omuyimbi Alien Skin okuvaayo n'agamba nti nno agenda sooka abulemu nga takya performinga munnange ate ku stage. Munnange olw'ebigenda mu maaso munnange ate baayita munnange ate abateesi eri munnange ate obulamu bwe esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkuyitiramuko mu maaso awo. Kossa wali ne Dr. Jose Chameleon mu maaso awo ate nga ku sayidi yemu Palaso yeebazizza munnange ate omutonzi olw'omukuuma munnange n'amubeererawo mu bintu bingi esayidi eno. Actually abadde n'oluyimba lw'abadde ali mu kusinza wali yonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga kw'osaate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno munnange kansuke nkutegeezeko ku biri mu genda mu maaso munnange ate okusaasaana emikutu egy'enjawulo. Alien Skin yavaayo munnange wali ku mukutu ogwa TikTok ku live eyaturedinga ennyo munnange ate ku social media bingi nnyo bye yayogera. N'ayogera munnange abateesi abaagala munnange ate omutuusaako obulabe bulabula. N'ayogera n'agamba nti nno agenda sooka munnange ate abulemu ku stage nga takyapafuminga. N'agamba nti agenda sooka addeko munnange ate mu by'okukanika. Asukenze ko mbulamba ngola makanika. Abadde bannoma mwenna mbatadde leero officially bujono nyekijja mu ndongo nga bagamba kifunye. Mu katambi akalala avuddeyo n'agamba nti nno waliyo munnange ate shows ze baamubuukinga nti ayagala asooke azimalirize munnange ate asobole okuwummula obulungi, asobole munnange okudda mu mirimu gye nga bwe nkutegeezezza emirala esayidi eno. Naye munnange bituufu oba nedda? Omanyi Alien Skin munnange naye taggwayo esayidi eyo. Bw'atyo luli bwe yayogera n'agamba nti nno akoma December okuyimba naye ate munnange ate mu ddakiika y'emu n'asigala ng'akyayimba esayidi eyo. By the way byayogeza abamu obwama. Tugenda kusooka tukwe mu shosho abasajja twali wakwata otagenda obutava mu mbali nnyo n'amabanja gali awo. Nesheze twali twakwatako bokera tuziveeko dogo nansana oko si eyo eyo fango lwetagisa okubeera eri osapotinga efango kikumayo gwa fango. Kakati nno wali wabaddewoko ababadde bambi bamuwa amagezi. Oba oli awo munnange ku mikutu wali ndabyekokko akatambi akabadde kafuuse ettabbu awo ayogeddekokko mu makkati awo ne Dr. Jose Chameleon ebigenda mu maaso n'omuyimbi munnange ate Alien Skin nga boogezako okuwulira awo mu katambi. Zino ensonga nadde saagala kuzoogerako nengamba kansoke nzeetegereze okitegeera naye kendabe nga zigenzemu erinnya Dr. Jose Chameleon nengamba nja kuzoogerako kubanga waliwo abantu abali mu kutambuza propaganda waliwo omuyimbi omu alina sitagaze okitegeera ezamukoze ki ezamukubye omusiiba gwamukubye kati omusiiba gwamukubye kati anoonya engeri gyayinza okivaamu naye ng'anoonya sympathy mu bantu okitegeera kati we badde ayogera propaganda we n'ateekamu erinnya Dr. Jose Chameleon. Naye omuyimbi ono njagala mugamba ekintu kimu, buladi teri akulwana, teri wadde n'ogwo akulwana mwana wa maama. Just go olina okukeera ku makya n'oweetereeza, owulira n'owuliriza abantu bibaze nga bakugamba, okitegeera. Okutambula n'abantu abakukuuma si kibi, okitegeera. Netambula n'abantu bomanyi nti tebagenda kukola misango, kubanga jjukira abantu abo oyinza n'okubanga musajja atugusigwa okola emisango egyo, kitegeera nga sigwa bagamba bakuba abantu naye nga bo be bakuba abantu, naye bwe baba bakuba abantu omusango giba gidda ku ggwe, atambula nabo, okitegeera. Kati amagezi genkuwa mwana wa maama, okitegeera, tambula n'abantu nga tebagenda kukola ki, kuleetera bizibu, okitegeera. Kubanga otambula n'abantu, jjukira otambula n'abantu bangi ne bagenda kukola emisango gyonna gyonna bagenda gyezza ku ggwe.
ate jjukira emisango egyo gidda ku ggwe muganda wange okukaaliya n'okwekulaakulanya oba toyinaawo kubanga ssente oba ogenda ziza mu bintu by'okugulira emisango egyo okitegera okukola kyokugjayo emisango egyo oba kalyayo basobola okusiba kalyayo neggwawo okitegeera nze amagezi genkuwa tuula weebuulirire okitegeera ogambe naye kubanga bakwano ba bakwetolodde teri akubuulira mazima nina mukwano gwo gwe mmanyi musajja mugezi nnyo ndo atwala tumuwa n'ekitiibwa nga tulagaayo oyo mugezi okitegeera akuba agendaayo kyakati ekintu ekitiibwa kyabadde agenda afuna kigenda kyonna kiyiika mpola mpola because nti buli wabeera ayogera ebintu abiteekamu emotioni ze okitegeera ate ng'abantu oluli badde bamugamba nti omusajja mugezi naye takubuulira mazima okitegeera muganda wange muyimbi gwe nzamma nkusaba nkubuulira ekintu kimu tuula weebuulirire teri akulwanyisa mu indasitule muno wadde n'ogwo gwe weerwanyisa gwe weereetera ebizibu wekka okitegeera omwana byayogedde mwabiwulidde ofuna bulungi ensambya mwabiraba ono mwana atambula ne King Sir Pesti okujja ku kitebe kyammwe mwamuliko ate mukola ebintu ne mbirikodinga kyekizibu teri muntu akulwanyisa byonna ebikutuuseeko biri recorded mwe mubirikodinga mubikola ne mbirikodinga omwana Pesti mumutuuzizaawo mumukubye ebikonde ate nga mumukwata vidiyo okitegeera kati teri muntu asobola kuddaawo n'agamba nti abawolereza ebyaddala okitegeera kati nkuwulidde musimanyi okuyimba ogenda kuvaamu obwona akuvaamu olweggwanga mbuulifiirwe bw'obadde oyimba nnyo nti Uganda egenda kufiirwa oba era bw'oba oyivudde mu kuyimba tewali kiddako okitegeera gwoba weerumya wekka kubanga mubadde ofuna ekyokulya teri agenda kubuulya bintu bino abantu bonna bakwetodde bakujubisa ate ekirala nze nkimanyiza n'okubasiga okola ebintu ebyo naye abantu abakwetodde nga be babikola naye nga olw'okuba ggwe obeetaaga mbu bakukuume okitegeera bulungi naye nga bakwokyesa amagezi genkuwa tuula weebuulirire blood okitegeera bw'oba teweebuuliridde ojja kutandika okugamba nti aba bampalana simanyi bakola batya simanyi biki teri akuwalana gwe just tuula butuuzi weebuulire okyusa akatiba ebintu by'okutambula n'abayaaye bagenda kukuleetera ebizibu ebiyitirivu ennyo nze nkomyawo byebyo nno munnanga ate ebikyagenda mu maaso ku muyimbi Alien Skin kosaate ne Dr. Jose Chameleone eside eyo bwe nti nno munnanga ate bwenkoze awo kankwongereyoko wali Palaso avuddeyo munnange wali Palaso avuddeyo mu katambi actually abadde mu maka ge gali amapya gakyali okuzimba ekibadde mu katambi ho abadde ali mu kuyimba oluyimba lwe bayita munnanga ati olw'okutendereza omayizi n'ennyimba ez'omukyaki jjukira nti no mu kyaki wabeerayo ennyimba ze bayita ez'okutendereza worship ez'okusinza naye muganda wange ekibadde mu katambi sooka olabe nga boogezako okulaba akatambi ako omuyimbi munnanga ate Palaso bw'atyo nno abadde ali mu kwebaza munnanga ate omutonzi eside eyo mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok bwe nti nno munnanga ate bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere